Ababaka ba Ssaabasajja mu UK and Ireland, Rhineland ne Scandinavia bakuyita mu Ttabamiruka wa Buganda asookedde ddala mu Bulaaya okuva ku Lwokutaano nga 13 Septemba okutuusa ddala ku Sunday nga 15 Septemba. Tutandika ku Lwakutaano nga 13 Septemba ssaawa 5 ez'okumakya okutuukira ddala ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Tujja kubeera n'emisomo Eginaakulemberwa abataka b'obusolya n'abakungu abalala nga Buganda Land Board ne bannamateeka. Tujja kubeera mu Green Towers Community Centre, Edmonton Green Shopping Centre, 7 Plevna Road, London, N1 OBU. Okuyingira kwa bwereere naye osabibwa okwewandiisa ku www.bugandauk.com. Ku Lwomukaaga nga 14 tujja kutandika essaawa 5 ez'okumakya okutuusiza ddala ku mukaaga ogw'ekiro. Tujja kubeera n'emisomo n'eddina Ekyeggulo n'abagenyi baffe bonna okuva e Buganda. Tujja kubeera mu Kevin Banqueting Suite, 2934 Road, Edmonton, London, N9 OPD. Okuyingira abakulu pawundi 95, abato pawundi 5, abatasussa myaka 16. Genda ogule tiketi yo ku mutimbagano ku www.bugandauk.com. Ku Sunday nga 15 Septemba tutandika essaawa 9 ez'olweggulo okutuusiza ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro. Tujja kubeera n'omukolo gw'abavubuka mu Memorial Hall, Maldon Road, London, N9 9QP. Okuyingira kwa bwereere naye weewandiise ku www.bugandauk.com. Omugenyi omukulu ku mikolo gino gyonna ye Katikkiro Charles Peter Mayiga. Okumanya ebisingawo kuba plus 4 7957 40 507 oba plus 4 735 560 oba plus 31 684 572 709. Ttabamiruka wa Buganda asookedde ddala mu Bulaaya awagiddwa Birmingham Uganda Investment Convention.